Delta TV tukole osibyo kyanno omulungi ali ku Delta TV yona gyosinzira okutulaba okuva ebuvanjuba otuuka ebugwanjuba ali eterego ali ebusiya ali ekasese ali emaracha waliwo ne mukwano gwange yagenze amulata namugambye andeetera ebyokulya byangambye ebintu ebinyuma eri bapita kya nut oil kanamugambye andeeteraako ndyeko osanga bibivawo amaanyi tulowooza nnyo nti balina amaanyi environment yekikola kale nno ndisava kiri mayanja nga bulijjo program totuuza bwongo twatukubaganya ebirowoozo ntulaba tuvaawa tutambula tutya eggwanga tulisobola okulikulaakulanya kyeŋŋamba si kulisitula tulisitula mu byanfuna mu bugagga bwalyo naffe tuvuganye n'amawanga amalala ge twegayirira ekyaneggulu ti mutuwole enkya bagenda kusoma budget naye bwowulira ate foreign funded fe tulibeerako lyalo tugaa nti ate ffe tofandinga bali kitegeeza naffe tulina okukola ennyo okulaba nga tutuuka ku ddaala ate bali baliko oba tulituuka nga batuuseewa sensi okula ebyange bizibu nnyo nange sikutegere oli ku Delta TV babuuzeeko toli mwangu babuuzeeko abantu ba ku Delta TV mwebale okubanga mwekumiddeko mwebale okukola bannayuganda bakola bakola tugenda tulina okwongeramu horsepower emirundi ebikumi ebyo tusinze we tuli awo ojja kugenda okwekanga nga twefandingira budget. By the way tulina capacity tutwalira Napoleon webaka essaawa 3:2 by the way let me tell you sikwebaka essaawa 3:2 bw'okeera ssaawa 12 ne webaka ssaawa 6 ogw'ekiro oba obaseewo essaawa 14 ssaawa 12 byonna byokola by ssaawa 6 nga weebase naye mu ssaawa ezo n'okoleramu essaawa wakati w'omunaana ne10 ng'oli serious nga ebintu byo byokola obitegeera tosobola kumala myaka 10 nga togaggawadde mu Uganda ng'oli mulimi oli mulunzi ate tugambye buliriza ono totuuza bwongo ng'otunulira mu kituli kimu nga peesa tosobola kuba mulimi wekka ate n'okulaakulana ndi mulimi ndi musuubuzi networking eno tokola kintu kimu twakisomesa dda tokola kintu kimu ba politician mu Uganda his excellency is a politician, he is a farmer, he is an investor, he is a businessman, he is a kawumu anafamu ye kawumu bakwe ya government ne nkubulira ye ng'omuntu, he is a writer yawandiika ne dictionary katondozi kati akola sente mu ntenda akola mu kuwandiika n'akola mu za Uganda n'akola mu tosobola kulaakulana nga tetulina kwebuuza lwaki President Museveni mugagga ate tenkanyiza omanyi ntera nnyo okuwa abantu example y'abantu nga bwe batyo just I give you an example era olaba abantu nga how did they grow and ngeri ki ebatwala tosobola kulaakulana ng'okera ku makya kulima mboga zokka mwokera ku makya kutula ku dduuka bw'oti olinze bakasitoma it is total madness to do things in the same way and expect different results. No subira nti ojja kukulakulana. Mikwano gyaffe bali Kasese tubasaasidde nnyo bali mu Kasatiro. Waliwo omulwadde yavudde Congo n'afiirayo Ebola. Kati awo tuba tweralikirira n'emmotoka eziva e Kasese wonna aba Virus Institute bakeberera basanga waliyo abantu nga 3 abalala balina ekirwadde so kati eggwanga liri mu Kasatiro. Nkya tugenda kusoma budget. Minister Kasaija agenda kusomera budget katusubire. Oli newsman. Antu mamanyi eggwanga lyonna bayinza okuteekamu omunkenke eggwanga lyonna tuba tulyeta ababe Kasese mulwane nnyo okulaba nti Ebola tugicontaininga ndi tasaasana kutuuka eno abateereddwa mu kampu tubasonyiwe tubalekera abasawo ate abantu b'Ekongo abo beetaaga kusabira nnyo because they are going through a lot kale Delta TV tukole totuuza bwongo ensonga ogitegedde olwaleero yiiyaawo osobola otya okulwanyisa okweralikira okuzaala ebirwadde ku mirimu waliwo omuntu n'abeera ku mulimu ne tweriikirira noloza oba kino mpitawo ntya oba wano mpitawo ntya sente zibuze okukakana ng'omuntu agyemu ebirwadde simanya sukaali simanya mutima simanya entunuusi zaako zitya simanya ati yafunye blood clot mbongo kati nga simanya yeetuze business sente banka mubanjiza ne yeyimbamu obwakabugu omulanaga kati n'abaana bona n'abatematema kubanga ensi wabulewo gwe babanja tusobola tutya okulwanyisa embeera eyo nga tuli mu business tumanyi nti kati business ebaawo byonna bibaamu
tutambule oli olwaleero mulungi kati njagala okutegeeza gwatulaba kozi stress okweraliikira bakuyita ki okweraliikirira stress kitwalinga okweraliikirira oba okwennyamira stress kyeki omanyi abantu bagamba ton stressinga nina stress zange tontuuzako bizibu byo kakati ndekera emirembe gyange naye kati kyenjagala okutegeeza abatulaba nti abantu bonna abakulaakulana babeera ne stress babeera n'okweraliikirira naye bw'otokumaneginga tosobola kulaakulana so twetaaga stress management stress reliever oba n'ekigambo stress mu Luganda kyeki nze nkwise kweraliikirira okuzitoowererwa tukuyita kuzitoowererwa ukaluubirirwa okuzitoowerera weetisendeku kiyinza okuzitoowerera waliwo ayinza okugamba omukazi anzitooweredde nga tamwetisse naye nga amuzitooweredde n'omuntu ayinza okugamba bannange ensi efunze n'omugamba gundi ensi efunze ewa tambula wano wonna nze mpulira enfundiridde nga yawula takyalina wadda kaakati ate omuntu abeera mu situation eyo tasobola kulaakulana kubanga buli kaseera obeera reactive obeera budakika opapa katiringa bwolesa ano nogamba ebola nogamba ejja kunzita oba ojana budget ate balibongeddeku omuntu anakulaakulana obeera calm. For example, let me give you an example. Waliyo kamando omu yali mu nsiko naye nga alaba mupiira Man U na Arsenal ku internet agambye abaana mugende mulumbe mukube Kamanda oyali mu Afghanistan kakati abaana balinga katugambe nga ku kibuga Kampala wantuli katwe bali eringa ku Sheraton bali ku front line yadumira anti kamanda gwobo maze okuwa order n'olinda kati ne baberawo wali aba wakati ne bamukubira nti muzeeyi kiri bubi abaana 50% babakubye otyo n'agamba mukozeseza sitayiro ki mubadde muweterezeza mutya enalaba mupiira kituufu n'agamba kati bwe muba babakubye bati kati mukyuseemu bwe muti muddemu munkubire n'ayongera okulaba omupiira gwe gw'omukulu bw'opapa ennyo abakugoberera bagwamu amaanyi kyova olaba abantu abamu oli musajja mufumbo naye otya nnyo embeera okusinga famire omubbi ajja weekweka mu kitanda omukyala agamba golokoka ogobe omubbi emmese olemedde okuba emmese business tetolina kuba mutiitiizi tolina listen omuntu yenna anaakulaakulana oteekwa okukapturinga to conquer stress so oteekwa okuba omwetegefu okwaŋŋanga buli ekijja stress kitegeeza overwhelming emotions which can affect your performance, overwhelming emotions where you cannot cope. Embeera ekusukkiriddeko mu mubiri munda mu mubiri munda actually omuntu ayinza n'okubeera ng'alina sente nnyingi n'afa ng'ali stressed. Oyinza okubeera stressed, amanyi stress zijjira mu emotions 5. Emotions, those are strong feelings. Embeera okulowooza muli wakulowooza feeling kyeki ati mwatu kati bwoba tosobola kulowooza mu lulimi lwo waliwo obuzibu buti nti bwetuga feeling eruga okuwulira ate ojja kugamba tokuwulira bawuliza matu feeling eri wano with the skin nakumva kuwulira oba owuliza lususu, that's feeling. Engeri gye weewuliramu ne munda ebintu amaanyi agatambuliramu galina obusobozi okutwala mu maaso oba okuzza emabega. Ate ago g'amaanyi nnyo n'okusinga omuntu azze nakkuba omugu. So amaanyi ago gangeri 5 otyo esooka okubeera n'ennaku ennaku esukkiridde otyo bwembeera n'ennaku nekireeta okwonona byonna
kati nja kusomesa ku nnaku olwalo ngenda kusomesa ku sadness engeri gyensobola okugaana omuntu okugenda mu maaso n'ofa n'okufa bw'oba togimaneginze ng'oli awo weekubagiza weeruma emimiro nze munange abo bagira byagaana n'obeerawo nga tolina obusobozi naye ne bikulema kati ennaku eyinza okukuleetera obuzibu n'otuuka n'okufa obusungu nabwo busobola okulemesa bizinesi bukulemesa emirimu neweetuka bunyiiganyiiga okukyamuka gadi kubuulira tukozesa eki obusungu buleese okukyamuka kunaleeta obuzibu okukyamuka bakukyamusa kati bayinza okugamba gundi kakati duka gende Sudaani yewali sente okyamuka bukyamusa ogende Sudaani naye obuguumira naye teweetegekangako n'otuuka eyo n'ofuna obuzibu bebawakanira ebyokulya bebawakanira esanyusanyu ebyo okukyamuka love ebintu relationship love yenyini eno omusajja akukyaye abokola nabo tebakwagala n'obulyanga tolina engeri gyokwata love eyo emotion eyokwagala munda okubeera engeri gyokwatangamu n'abantu bw'otogimanaginga well if you don't manage it ng'omufirika ng'omuntu yennyini agenda mu maaso tosobola kulaakulana otyo eyokutaano ziri mmeka zino ziri nnya fear obutiitiizi bagamba waliyo wano diiru yiino olumba ogamba banne bwe bananzita bagamba kati gundi tukole nnyo bizinensi tulabe nti nno nga tebannalonda tufunawo nti olutalo bwe lunajja byonna bijja kufa oli mu fiya gwe buli dakiika olowooza byonoonese otya bagamba lumba waliyo omuvubuka eyagamba kale banne bampasizaako omuwala oyo bulijjo ampitako wano kati yagenda okuddamu mugamba nti nkwagala ngamba bulijjo mbadde wano naawe emyaka 2 toŋŋambako kati bantu tebagenda nagamba wuwi ekikubya muntu mulanga gundi naawe tomanyi ekikubya muntu mulanga okutya ekintu bw'oba okyagala kitandike kakati tutaddewo kale kati nkubuulire buli lwakusatu tuyina kusooka kumaliriza emotions ezo emu kuki kati kankutandikire ku sadness ennaku engeri gyesobola okugaana okutuuka ku biruubirirwa byo ennaku esobola mu nnaku buli kiseera okwenakuwaza nti nno nze byagaana bazadde bange bankola bubi gavumenti etukola bubi gavumenti yatubba nze ndi mulekwa nenaku baagaana okunsasula ez'akasiimo ojja kubeeramu eyo situation ofe nga tewali amanyi buli wewenakuwaza ennyo bizinesi tolina kuba kyokola abantu ab'omutawaana abakoze breakthrough mu nsi muno ebyo babisuula ebbali ennaku tekulemesa genda mu maaso bw'ogyesibako ekuleetera ebintu bingi nnyo bw'owesiba ku nnaku yes n'obeera nga buseera weekubagiza toyina vibes tosobola kusituka mu kyolimu toyina kale passion muli teweewulira nga gwomuntu negundi akagambako nali nkagujjukiza vibes bwe buswandi toyina buswandi busika bantu to succeed oteekwa okubanga bw'oyogera bwoti abantu bawulira tebawulira there is indirect energy kati bwenzijawano nekugamba oli otya mukulu kiini oli otya madamu Sara ndi wano ennaku yannuma siddawo ne bw'oba wasuze tolidde tolina kutukuba nnakuyo tokuba bano nnaku nange nyina ebizibu byange bangi abatalidde bangi abaafiiriddwako abaabwe bangi abalwadde abali ku bitanda naye tebazzewo okukaama nnaku ojogamba nze ennaku ennuma omwami wange yafa emyaka 2 ndi wano terya nnyamba tojja kufuna musajja mupya
gamba omwami wange nnebe kyovula banjagala nnyo abakazi abali modern ennaku zino Paul bwafa mulekeddeyo omuzigo ng'ayambala lugoye lwe lwa black ng'ateekako bugalubindi nga bamugamba ki kyoyogera I just want to thank my husband, he has been a model bunula sina kyenza kuwalya bba wange mwebaza kubanga mukama amutuwadde abadde kyakulabirako kyamaanyi nnyo ebyensi era tukoledde bingi tumwebaza mukama amuwumuze ki amulese muzigo atamulese muzigo naawe womuzigo awoola tolekanga mukazi muzigo yetakitawoola ennaku eyo temukuba ennaku ne bwenekuba nazaalibwa naawe tuwadde naawe bwe nakwanjula nenkuwasa nenkuteeka ewange nazaalibwa nange people come people go naye gwe bw'obeerawo ng'oli awo weekubagiza mbu olw'okuba bbaawo yafa keera ku makya kuba oluviiri noonya kiki ekisikiriza abantu kola bizinesi yogera bulungi you'll get a better man ate ogende ku level ki endala leka kwesiba mu bwannamwandu waliyo abakyala nze models abansanyusa waliwo madamu mukyalawo mugenzi Sekasi Jime Sekasi omwami Katonda yamujja mu nsi teyaddamu ebyo n'atwala institution kati egenda ku level ndala ne waliyo abantu omwami waafudde institution yo yonna eweddewo weekubagiza otunze ebintu weekubagiza wazaalibwa naye njogera example yange weekubagiza omusajja oyo wazaalibwa naye ye yaliyo yekka Bayibuli yabagamba nti mu bulamu ne mu kufa munaabeera bumu kati agenze mu bulamu ne mu kufa afudde agenze kati bw'aba afudde nze nnyina obuzibu naye onaabeerawo otya I have to look at a way forward naye kati bw'obeera nga weetadde mu nnaku tosika mikwano obwongo naturally Katonda engeri gye yabukolamu bw'oba oyina ennaku tolowooza creatively totetenkanya obeera weekubagiza buli kikobeera weezinze ate omuntu atayagala okulaakulana akuteeka mu nnaku kati mba abeeruweero mbateeka mu nnaku eyedda n'akuteeka mu nnaku eyedda n'ojjukira obuwanga bw'abafu n'ojjukira engeri gye muyiseemu n'ojjukira ennaku eyo yonna n'ogamba baneetwabonaabona bulijjo okoma okugenda mu mbeera eyo olowooza kufa kubanga twabonaabona fetwafiirwa baffe tuba twakola tutya pulezidenti atufuddeeko gavumenti etuyambye enjala etuluma abamu ng'asanyuka aliwasanyuka olwo ateza akabadi ako joko mu complaining ye nga asanyuka agamba muyina because amaanyi go tojja gateeka ku kikutwala maaso ojja gateeka ku nnaku so bwaba mulabewo abakumazi kati kiringa bw'oba ng'olina omwana mulungi okugamba omukkiririzaamu nnyo ne mukuba ekyasi n'afa n'okutuka enkizi nagamba tumumazi awo aba akutudde omuganda akutudde pata kati oba akutudde pata sigala oli mwana oba oli mukyala oli n'omukyala bamukubye ebyasi gutandika ekipya bwebaza genda Delta TV tukole mutukirize tusoke tutereze mu mulala gwa kitunze gomba tudingane n'ekitundu kyaffe ekyokubiri menta akyanyonnyola okwena kuwaze nnyo kuleeta obuzibu n'otabaako kyokola n'otatambula Delta TV tukole katujje